agafe embuga olunaku olwaleero Muzeeyi Magala akyaddeko Bulange Mengo era Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'amwaniriza mbitiibwa ne bawayaamuko ebigambo bibadde biyitirivu nnyo bintu bingi nnyo ebyogeddwa olunaku olwaleero nga Muzeeyi Magala gwe tumanyi omusajja atava ku nnyama ng'akyaddekokko e Buganda. Muzeeyi Magala tubadde tumusuubira okuba ng'agenda yekka nti kale tubadde tumusuubira nti nagenda ne Kasuku nga bwe basinga okubanga babeera ku kibooziboozi eyo nga banyumyamu, naye Muzeeyi Magala atambudde n'abantu ab'amaanyi ddala. Muzeeyi Magala atambudde ne Misaaki Ssemakula Ssa, atambudde ne Kaziwe Kapo, atambudde ne Ronald Mayinja, ate Kasuku takubuzeewo kuku Zabanga erinnya eryo linzibuwalira naye abaddewo bulungi nnyo, so n'abantu ab'enjawulo babaddewo nnyo nnyini ddala. Era Katikkiro mu kwogera kwe agambye nti Muzeeyi Magala bakyamwetaagira ddala nnyo mu Uganda muno n'Obuganda n'Obwakabaka okutwaliza wamu bukyamwetaaga, era ekintu ky'okulya ennyama yandibadde akikendeeza. Amugambye nti oyagala nnyo okulya ennyama naye ennyama eyo gy'olya gikendeezeeko. Ekyo ndowooza yali yakyogerako dda Katikkiro, naye olunaku olwaleero azzeemu n'akikkaatiriza n'akyogera wakati nga bonna batudde nga ne Muzeeyi Magala waali, ensonga n'agitegeerera ddala bulungi nnyo. Ate era Katikkiro ayongeddeko n'agamba nti akubirizza abantu bano abakola akantu oba abatuula mu buti, abatuula ku pane ez'enjawulo ne babaako bye bateesa, n'agamba nti mukomye okuwemula. Okuwemula si kulungi, kiki ekibawemuzanga buli kadde? Bino babadde abyolekeza Kasuku ng'agezaako mmubuulira, n'amugamba Kasuku, abantu b'okyaza ku pano yo abantu b'obeera nabeeyo nga mwogera ekintu ky'okuwemula muwaali badde mukikendeezaako ne mutandika okubanga mwogera ebintu eby'amakulu ne muva mu ebyo by'okwemula. Ate we tudda mu nsiko eby'okuyimba, ekisinza okunsanyula Katikkiro wabadde ayogera agambye omuvubuka ono liri puzzle yampandiikira ng'ayagala okunsisinkana anneetondere, n'agamba era agenda kubanga akkiriza asisinkane liri puzzle alabe nga liri puzzle alabe okwetonda kwa liri puzzle nga bwe kunaabeera. So nga nze kinsanyusizza nnyo kubanga liri puzzle mwana we waffeeyo kaalo wabanga Katikkiro amuddiddemu nga Kabaka we yaddira mu Bwabugulu obutono, kiba kisanyulira ddala. Era ndowooza liri puzzle nze omu ku botagenda kuleka ogenda kubanga ontwala nga Muzeeyi Magala bw'atutte banne, nange taata ondabiranga ddala tugenda ffenna ewa Katikkiro ne tumwetondera ku ebyo by'obadde ojja okola ebitali birungi ku sayidi ya Katikkiro, era ne ku sayidi endala abantu bo babirabira ddala nga bibawoomerwa. Omanyi ennaku zino liri puzzle yagera n'agamba mbu abakyala be bakyasinza okumwagala, mbu era aterezezza nnyo ekintu kye bayita ekyekisenge. Mu kisenge yaterezezzaayo nnyo atya. Tujja kutandikira awo, musibe bulungi.